Kadama TV mu nnyumba mwe tugenda ne tukola oluusi tusangayo bannaffe abakozi bakadaama abalala muyinza okubeera nga mujja kutandika nga mukolagana ne gye buggweerako awo ne mubeera nga mutandise okubeera nga mwesojja buli omu atandise okulaba obuzibu bwa munne. Kadaama gwe tugenda obbaleetera ye agamba mu nnyumba mwe yagwa oba mwe yakola oba mwakola kaakati mulimu bannayuganda. Yalisuubidde nti nno lyalibadde essanyu okubeera ng'okola ne munnayuganda munno mu nnyumba y'emu, muva mu nsi y'emu, mwogera olulimi lwe lumu. Naye si bwe kiri ku sayidi ye. Ye agamba bannayuganda bye yasanga mu nnyumba eno bamufuukidde ekizibu era awulira omulimu gumutamye, ayagala ku magezi. Agamba nti buli kyakola bagamba nti kibi, bagamba nti tayagala kukola mirimu, ebintu bye ng'obusenya balina ebintu bye babikolamu, n'abeera nga awulira omulimu gumukaluubiridde. Katuwulire emboozi ya Kadaama ono atunnyonnyola ekintu kino kijja kitya okubeera nga munnayuganda munno gw'osanze ku mulimu ate akufuukira ekizibu okubeera nga ate oyagala kubeera ng'omulimu ogwo ogulekawo ogumulekere obeere ng'ogenda mu nnyumba endala. Halo nnyabo oli Kadama TV. Baliko osiibye otya? Assalamu alaikum. Mukama yeebazibwe. Nanti munne badde njogera luli mpula nga sirina privacy. Naye kati nakati wentudde wano mu kasonda buli nsonda mbanjiraba buli ajja. Kati munnange nina obuzibu munnange. Nansonyiwa okusindika ebingi kakati ngeno shoti. Kakati ngesitory eno shoti nimbiwanvuya nnyo kabeere nga kampimbi. Kati munnange nina obuzibu. Obuzibu bwe buva nti waliwo lwe nasooka okukola naakajja badde naakajja okukola nakolako ejodani emyaka 2 nemmalako bulungi alhamdulillah nemmalako kati yayera byangu ne mukama yansobozesa nenkola ki nemmalako kyenamalako kati mbadde naakajja eno nga naze nga 17 Febu bwe najja kati bwe nasooka okukola nasooka okufuna ennyumba we nakola nyumba yali nnene nnyo nga nnene nga mmenyeka nga nkukwate nga ndi bw'omu kati ndikola Dubai gye nadda kati ng'ennyumba nnene nnyo ndi bw'omu omukazi ancunga omukazi alina abaana ng'ekisenge kiringa 2 nga buli kanaku olina okuvinga tekubaza zinenya omugongo era bonna abakolako mu baana bakimanyi n'abakozesa zihuuva ez'obuli lunaku ziba zikumenya omugongo okoowa nnyo kati nga nkola ki omukyala kyaka teyansiima nembiite teyansiima kati nga banzireyo nga bandeeta wano kati wenkola kati wano wenkola wa muganda wa musajja kati wendi wenkola nawe waliwo abaana 4 era bakulukulumu si be bato abali awo tuliwo ne bannayuganda bannange 2 era mukujja baŋŋamba kubanga omukyala oli yaŋŋamba gye nava n'aŋŋamba nti bawange agendako ku vacation netujja kujja kutukukime abayiseewo weeks 3 lwatu yaŋŋamba n'aŋŋamba mbugendako ewa muganda wa papa wange obeereko eyo tujja kujja tukole ekituukukime kati muna ngenda otuuka eno nga mbuuza ono omukyala ng'amba baakulimba ozze kukola ki ozze kukolera wano ddala tugenda kuddayo oli agenda afuna omukozi ono ne mugamba okay it's okay kati nambuuza omukyala wano oyagala ne mugamba nja kukola kwanalina akamala like ennaku nga 2 ne mugamba nja kukola nja mmanyiira kubanga n'ekirungi waliwo bannayuganda bannange ennaku 3 nkola olunaku olwokuna naye nga bano bannayuganda bannange nga kye bankola bankyogera batya mu Luganda simanyi bulungi ngero abampisa bubi bancunga kola kiri naye ng'ebintu bayitayo sibimanyi kubanga omuntu oba akajja mu kifo ng'okyali mupyayi ebimu balina bibulagabulazibe kati ng'ebintu biteeke wano kino tukikola bwekiti kino do like this okitegeera naye bo nga bakulagira dda tolina makulu gamba bannange mundagire kino bakikola batya abatandika okukugulira bakuvuma bakusongamu omumwa toyagala kukola bino balese gwaki biki nga boogera bwe bati kati neŋŋamba anyway nja kumanyiira nga ŋŋuma kati faanana akamalawo like bakati kuweza omwezi butyanga nzija wano okukola naye nesakagamba ati bannaye bano abaana kye bankoze ya rabbi kye bankola mukama abaana batunyanze
abaana abajunyazi obasanga baliko ggwe bali mu kuuheya bakwogerako kino nakiri mukyafu tegwagala kukola ki guwulire kutya nakulebaka ikiri kye kyokka olumalawo bo bennyini oli ng'ava eri atandika kweyogerezaako atandika kwesisezaako kyokka eri nga bava kukola ki nga bava kugeyawo kitegeera ate nze nina nnyo ggwiiso basanga nnyo nga bangeya naye nze sibitwala nnyo kale nga kikulu kitegeera naye kati ensonga why I have come here nti gundi neraliikirira tebayinza okunkola ekikyamu neraliikirira maybe bawulira bubi okulaba banga bandeese kitegeera simanyi kiki oba nabafaananira bubi oba kiki naye ng'emirimu gyange gyo ngikola nga wengikola era kati erimu ngenda mbikola ki ngenda mbiyiga engeri gye babikolamu ennyumba nga yo nnene kalina nnamba fulo 3 kitegeera naye nga byebyo sofa naye kineraliikiriddemu kinyagala okugamba nti teweegombanga okukola n'omuganda munne waka oba n'omufilipayini oba n'omuntu yenna waka kubanga bantu si bangu bujjo kasi mbiwulira buulizi nga bannange babyogera nga simanyi nti nange kirintuukako era ebimu nga ngamba abaana bamu bakola kibalimba naye nkinozezzaako era bijjo bino ebintu bibuuza nnyo ku kadamativi okuva bwe natandika okukola idudani I subscribed on this channel nembeera nga mbiwulira naye nga ngamba balimba abaana bamu biki naye nkinozezzaako nkitegedde okukola ne munnayuganda munno bannange akoze yeekoosinga abaana bacunyanze abulako kimu kumpa butwa kufa oba kiki abanoonyaamu ntalo oba banoonya tuyombe banoonya tulwane simanyi naye nze enfuna neesiitira nebeera ku byange mbeera ddala nga omusiru tategeerako ddala era ama yaŋŋamba mwana wange sirika yaŋŋamba sirika batunuule naye nze mpulira kinsuseeko simanyi kyemba nkola oba nzirayo ku woofiisi bambagambe bankyuse ennyumba simanyi kyemba nkola ate nga ennyumba ze Dubai zonna nnene solasanga nnyumba ya Dubai nga ntono saba kumpa ku magezi nkole ntya kubanga nze binsuseeko kutegeera munnange nsonya okusindikira odiyo ebiwanvu nekirala munnaye mba ndiziza engoye zange nga nzanisa nkeswa mu kiyigo naye kati ng'empale ng'ezo oba peti oba stocks oba anything nga nkyozezza ngenda obijjayo ng'ebintu byange biwunya nga biwunya ekifundu maybe olyabyo oba abijja ku gyemba mbyanise n'abiteeka mu bizzi ebiwunya simanyi naye ngenda obijjayo nanga biwunya kati yesterday njira akasinya kange osinya nga kawunya mukama era nakazizaawo buzza neŋŋamba boosi wange angulira akasinya kapya nga tewali kyakola kitegeera ate bwe mbabuuza bonna beewakana y'omu agamba sinze kati simanyi kyemba nkola baagala kunzita oba baagala kumpa butwa simanyi baagala kunnemesa ngambe omukyala nti nkooye banzizeeyo e Uganda oba kunkyusa nze naawe neesaba ku magezi nze byansobedde dda simanyi kyemba nkola kubanga era buli lwengambako ngamba nati guma wagenda kola naye oguma n'olira nga okooye yegwe emmere yaabwe gwe breakfast gwe sapa gwe buli kimu bansiibaako ne bansutako ovaawo bwoti bakuddako kitegeera nze mpulira neetamiddwa bintamye kubanga nga kabe ne gagwa ne mu kiwanga so ne Quran emirundi nga 1,000 naye simanyi kyemba nkola simanyi what is next simanyi binsobedde mukwano saba kumpa ku magezi nkole ntya mbagambe bankyuse mbagambe nkole ntya